Mbo sabanga okuva eri papa misa kisema kule kekatulese kushare feel nako. Sometimes I think faster than how I talk. Kebigambo biba bikanga mazi. Actually I have even the same problem nga typinga. Era some olumu ebigambo bimisinga nga typinga because you are thinking faster. Anyways, tuli munaku mwezi 25 ez'omwezi guno gwa Zibaaseka lunaku lwa 2024 wasote mulungi leo kwaiza ku program sumula kigalo dikutelefone wa Kabaka wa Uganda nga fa batekamu ekisumuluzo paka je bukerera banafa abatabula batunda ttaka basange bannansa na ku masitowa be batuteka museta mu Uganda kubucha kya kunywa omusiramu tokombako you must be 18 and above era nawe okugezaako asigadde weyagale obulamu bumpika skatonywa novuga agenda tuvuga paka no sawa 3 binyinya biri musheno tweyingeko tutandike. Good morning. All right. Tunakula kubiri wiki echali mpya. However, go mwezi gutambule na kutumwezi zili 25. Kakati. Okwogera bingi okusinga bwolowooza oba okulowooza okusinga byoyogera. Ndowooza nnyo okusinga bwe njogera. Teba nsobi. Teba ngeri ya lugezigezi kugamba nti amusole. Kuba okoze ensobi. Because nkimanyi nti it is on me. So sinsobi. Andira kirabikanga nsobi. Tusa kugamba nti ndowoozezza n'empandiika ekikyamu kati mu bibuuzo ansa tebankyamu sekuwandiika kikyamu passe nga onogamba statement timwasuze mutya bannange kati mukutayipinga owandiika gyendi nedda. That is a tell wrong, no skipping ebigambo ebimu because ng'otayipinga naye era si buli kimu nti noyina okukimanya. zasigalo binza zikuletedde obuzibu bijjo nga tobikola emyaka 2 gyokoledde wano meka anesinze ne station y'omukulu ate wemba muwayiriza musengejje waliwo mu nteekateeka ya TV mwatuulanga mu muti gwali awo wamma tukwaniriza okuwako kubigenda maaso updates gwe twaviiridde wano twadde tugenda mu mbalirira y'obwa Kabaka wa Buganda olutulo lwabadde lwa mulundi 31. Yes. Kakati budget eyayise olunaku olweggulo ya 2557. Twabadde ku 2. Okay. So mwabaddemu an increase of 57. Yes. Ekiraga ekirungi. Naye nga tetunagenda ku budget bwe yatemeddwa twasuse ne tufuna okwogera kwa Katikkiro. Okay. Of course ne reactions z'abakiise. Naye ndowooza katwogere ku kwogera kwa Katikkiro okusingira dda kwa ebirala byayise mu mawulire. Okukujjukizako gwala program sumululange biratowa birabye Katikkiro asuse n'atwa update ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era natugamba wajjidde yakitegedde era tujja mubuuza ali atya najja ne answer omwana wa Muteesa era yazayogeddeko naye ku ssimu natugamba gyali embeera teyeeraliikiriza. Yes. Natugamba naye obuzibu bwafunyeemu Ssaabasajja waabeera wano nga tubagamba bannanga ajjanjabwe Katikkiro abeera ku social media abatukulembera mulabye Katikkiro wa.com nnyo mulabye naffe bwagenda okujjanjabwa ali luddawa kati twetaagayo ekifo ekiri wakati okujjanjabwa n'okubeera wano kati kuba tuyinza kifuna era tuife tuyiriwo okuseka kubanga naffe kennyini olemwa. Anyway obuzibu obuli naffe tulina obuzibu obutuzibuwaza kati tumuteekewo wati nange nzijukidde abaagamba nga jjanjabwe mumutwala jjanjabwa Ssaabasajja jjanjabwe munnange n'agenda jjanjabwa yatuuka okujjanjabwa ate ali ludda amwamukwese kati batuyinza kukola tukiyinza yetaaga ensinga erina endabirwamu yatumulengerako ng'akamotoka ka Museveni naye nga kale yatugambye wewali obuzibu n'agamba naye n'ekirala ekizibu ekiriwo abakozesa Kabaka ng'akapiira katya a fighting tool. Nagamba yes okusinziira ebintu nga bwabira bagalubindizo bazimuweereza kinene oba kitono zimulaga nti waliwo embeera nti abantu bakozesa Abaganda abaagala bapike nnyo mu kintu kino Kabaka aliwo Kabaka jjanja bwe bitewo ebityo
batuuka forcinga abantu okurealizing nti waliwo something wrong mugende mutuuke kale like nga abantu omunaatuuka okunyiiga ennyo ne mutuuka n'okweyiwa ku kkubo yes oli ayiseewo muneyo omuntu asobola okwagala okukulumya through someone you love. Chovola bise bisinga nabagamba owo oyagala yagala naye lowooza kubanga omukwano guyinza okutakingwa for granted omwana owala osobola okubeera mulaba omusajja nakukozesa okubba oba okubbisa abaana bangi nno babbi so wadde ng'oli mukwano sookola okitegere nti bebi kyaŋŋambe kiri applicable ekakati laavu tuyina nnyingi kituufu nosayininga ku mpapula z'otamanyi because gofaayo lwa bebi mukwano guno gwe nnina kyenkola kyekituufu tuleme kutunulako kino kiriwo n'ebyemabega tubitunuleko twesalirewo bw'osalawo ng'olaba kyekituufu at least naye bw'onaabatojja kwenenya tojja baakugwosongamu. So basically byebyo most especially ku bulamu bwa Kabaka ebisigadde ebirala byatambudde nawe osobola obbinoonyaako ne tumanya embeera nga bweyimiridde. Now going back to the budget, sente ze zaayise batugambye zigenda tuteekebwa nnyo mu by'obulimi, obusuubuzi, ebibiina by'obwegassi, renovations ebizimbe by'obwa Kabaka n'okusoma. Era bwe bate twakubirizibwa nnyo this time round era abantu benyigire mu bulimi kuba omwaka ogwedde abantu benyigidde nnyo naddala mu bulimi bw'emmwanyi waliwo ekisinzeewokko. Yes, so bw'obanga olina munnange w'osobola okulima okutema emmwanyi naye zikula mangu kwefayina zeyasimba emabegakaawo yandaze nga zitandise okuleeta ekimuli era naŋŋamba ennaku zino yeekubidde nnyo mu kyalo kubanga Kampala atandise okufunda amanyi yagula eyo yiika 20 Masaka noddayo munda yamanyi nze kati nkole ntya alina okuwa ekyokulabirako kati nze nkijjewa So if you've been thinking of an investment at any budget weeri again oyambako abalimi you can opt for that. Yes, so bwe bitwe byatambudde n'ebirala bingi nnyo. Okay, kale kakati awo nga tuvuddewo tusitukiremu tukole naddala ebintu by'obulimi nga betulima bigenda kuvaamu ssente zaffe tubikole. Kale kakati abamenye bakyagenda ddala mu maaso okumenya ekitongole kya NEMA kyadde kyawummuzaamu ku kumenya kakati naddala baava mu Lubigi baalina stars ekawaala n'ebifo ebirala ebiryawo ebitambuliraawo kati ne batagenda kukola kikumenya. Kati olunaku olw'ejjo wabaddewo ebitundu ebyamenyeddwa nalabye ekyaki kati ekyaki eri mu Lubigi awo kati babayingidde Nabweru ebadde endowooza eri ku mwala kwennyini ng'oyingira Nabweru kakati bayingidde Nabweru bamenyeewaawo emboko yavuze banna anti basanze wakati mu kaseera nga Mwoyo yaliwo kabasirikale nti Mwoyo katumufulumye n'ekifo abasirikale tebatya Katonda era emboko yakubiddwa omukkiriza yadenge kubuwa so awo NEMA egamba nti ekyagenda ddala mu maaso okubeera nga ate emenya era nga mu bitundu ebiri mu nteekateeka yaabwe mulimu Kyengera mulimu Bulenga mulimu Lubaga banaaveeyo waliwo Busaabala Kaazi Munyonyo eyo yonna bagenda kubanga bajja era balina n'enteekateeka ze basanze ez'okutiibwa ettaka mu mazzi mu bitundu by'Ekaazi gye bayimiriza bongera okubeera nga ate beetegereza ettaka lino liyiibwa kutereeza ttaka kubanga Kaazi eriko akasozi kati bagezaako kulevolinga oba bali mu kuyiibwa ttaka mu mazzi. So enteekateeka bagiyimiriza okusobola okuba nga tebagenda mu maaso nga bakola batya bekkaanya. Bagamba nti abantu bagenze nga bakwatibwa eyo gye bagenze bamenya gavumenti ejja okusalawo okulaba oba balina omusango oba tebakola ki tebalina musango. Kakati awo nga tuvudde bakola mulimu gaabwe. Waliwo ekibuuzo ekigenze kibuuzibwa bazimba muli luddawa NEMA ansa bagituwadde olunaku olw'ejjira giwanika bagikubuuza mu bibuuzo omwana onaagiddamu. NEMA yagambye omulimu gwa NEMA si kubeera kalabaalaba kwani azimba mu ntobazi. Omulimu gwa NEMA kujja oyo agenze mu ntobazi.
Kati at what point does Uganda not kati wano wenzimba ntobazi? Nga bakugjeewo. Mukugenda oyinza obutamanyi. Because olaba ebintu bino biringa byakusaaga. Okimanyi sema osobola okugenda watu nga tomanyi nti ntobazi. Kati nema bwejja. Bwe okujjawo omanyi ng'omanya yo ntobazi. Good Lord. Ate gwolabye kazaaza afunisa. Mwogera n'olubuto ng'omusawo walabe ko midwife afunisa olubuto. Kakati mu nsonga eyo ne bagamba nti kujjawo agenzeewo pozi n'okuwa layisinsi oyo abatuukiridde. Because also what I want to ask, ani a licensing abantu okuzimba? Nema. Era owantupuliriza bulungi. Nema ebadde yaddembe okugamba otozimba tetujja kukuwa. Oba okuwa. Kati ne wabaawo nedda saagala no waliwo emitendera nti ojja n'ogamba nenjala kuzimba wano ne bagamba okusinziira ku kifo kyagala ozimbamu awo twetaagawo oba ontegeera oyinza okuzimba nga weyala kuzimba nga amazzi gonna agajja nga ganaatera okuyingira ennyanja bagamba tetujja kukiriza kukola ki kukozesaawo oba oba ne bagamba ogenda kukozesaawo naye mu mbeera efaanaganako bweti oba bweti. Era abo tebabasengula. Kubanga mulimu ebizimbe ebizimbwa. I think n'amaka g'abantu nga waliwo oba ministry erina okubeera nga supervisinga construction eyo. Kati ezo ziba za local council ba planning na biki. Bata bibakwatako wowe ozimbye. Era n'owa plan tekimukala okumanya oba ozimbye mu mazzi azonga azo olina plan. Oba ontegedde bulungi. Yana bwotaka abantu nze najja nempa aba plan sente. Aba plan bo baagala kizimbwe mu mateeka bakizimbiddwa ku mazzi bote beetaaga. Oba ozimbye uwa. Katale nene mateeta kumanya ba ekizimbe kirina plan bwe kiba kiri mu mazzi. So kisinga okulwetaaga receipt za approval zaabo bonna biri nga bo tebalina kunoonya. Kaakati awo nno we bamaliriza abakulembeze bakyagendera ddala maaso kugira nga tebalabula nema kumenya ebintu by'abantu. Ekyo kituufu. Kaakati okusinziira ku research bannaffe bannema gye bakoze ebitundu almost 30 ku buli 100 eky'omugga Lubigi kibadde kyesenzeddwako abantu. Era bwe batyo kwe kafubo kano yembeera gye balimu yokulaba nga bakola ki bamenya okusobola okuba nga bataasa obutonde bw'ensi. Kakati olunaku olw'ejjo omulodi wa Kampala yagenze mu kafubo ne bannaffe abannema okumala ssaawa zabadde nga 2 era nga twagenze okuva mu kafubo ako ng'ajjukira Kawala ne Bwayiise babadde bakyali ku bwerinde. Omanyi kati e Kampala nti wali kintu kisuza bannakampala ku bunkenke nga sita. At least ababbi beetalabwe naye nga tulina sita ku kizimbe. Kati banga kakalabanda sita bulinganga bukalabanda. Kakati abebwayise Kawala twabaddeko ne Kasokoso abakulembeze bamu basisinkanye bannaffe abannema ne babaako kye bakkiriziganya nti okumenya kugenda yimirizibwa tekugenda kugibwawo nyala twetegeere bulungi. Ekisooka tulina obuzibu bumu. KCCA na boundaries zaayo. Nenema yakubye boundaries zaayo. Kati waliwo nga mu boundaries za KCC toli mu ntobazi. Nga muzannemo oli mu ntobazi. Kati balina okuddayo baddemu bateme empende ezo bonna wamu. Ekyokubiri basalewo ekiddibwamu ekiyinza okukolebwa nga tebannaddamu kola kikumenya. So kakati ab'e Kasokoso Bwayiise Kawala musobola okugira nga basuza tebeebase. Mugira mwebaka naye temubulizaako. Temubulizaako. So ebyo nno byebimu ku ebyo ebikyali mu kumenya naye n'abeekyengera nabo balabiddwako nga balambuza mmeeya waabwe Mathias Walukagga ku mayumba agateereddwako X. Naye abatuuze nabo kiba kyemulugunyaako nti X munaye zaaganye okujja ku bisenge by'amakampani. Birondamu. X erondamu. Looza maaka tezinnakolebwa ezo ezigenda ku mayumba. Zigenda ku mayumba g'abanaku bokka amakampani gagendako. Actually omulodi kye yabuuza n'agamba tuba tugenda kumenya ntobazi no wasisi tugiteekeko X. Bw'abannema ansani nga tebagiina mu kaseera ako. So ebyo nno bye bikyagenda ddala mu maaso kumenya kukyali nenjagala okutumirako ku munnange Nabbi Muyingo Bright ogamba oti gwe bamenyedde ekkanisa.
kale nze era kyensabe kirala obukambwe bukendeereko. Already people are hurt nti babenye ekizimbe kyate mugattamu emigo. I think there is a better way. Bakubye asomugo. Bambiba awo gwe bakubye wano mu kyenyi n'azimba bwaki kyokka muserikale nga mukazi n'engamba nga akuba nnyo. Mukendezeeko ku bukambwe.